Nkwaniriza nnyo mukwano gwange alaba program Osobola nze Sarah obulungi ogikuweereza. Saturday ewedde twalaba emboozi ya munnaffe eyalina obukosefu ku lususule abangi bamuyita bannamagoye era muzannyo yatunyumiza bulungi nnyo ebyokusomozebwa bye basinga okuyitamu naddala bwe kituuka mu nsike ey'okunoonya emirimu. Omulundi guno nkuleetedde omugenyi Ralph tumusiime. Okay. Anga ono alina obukosefu ku maaso. Engeri gye yabufunamu osaana otuule ogiweereko ddala kubanga emboozi eno ate naye tugenda kwawukanako nnyo n'eya Serwadde gye twabaleeterako. N'eno nayo erina ebyokuyiga bingi naye ate byonna njagala obeeko ky'omanya nti bwe tubeera n'abantu abaliko obulemu bwe tuwangala nabo mu community, emizannyo egisinga gyonna gye tuzannya nabo bagisobola batya. Tula okaire ekyo kye tugenda okubeera nga tulaba. Obadde okimanyi nti n'omuntu atalaba asobola okuzannya ludo, asobola okuzannya matatu, asobola okuzannya chess, ate mwattu olumu n'akusinga gwe alaba. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange negattaako nga tulaba engeri gye bazannyamu emizannyo n'abantu abalina obukosefu ku maaso. Museme Ralph mwana azaalayo Fort Portal mu disitulikiti y'e Kabalole. Ono mutabani w'omugenzi Richard Rahoima ne maama Sandra Kyaleetaho era nga yeenyumiriza nnyo mu kitone kya mutabani we Ralph. Ralph Musiime musomesa omutendeke era nga alina digiri bbiri. Kyewuunyisa nti omulimu gw'asinga okufunamu ssente gwe gw'okusomesa kompyuta newankubadde nga omukulu ono talaba. Bw'aba asomesa talina kusosola eri abo abalaba yadde abatalaba era nga abasinga okumufunamu be bakola ebintu by'abaliko obulemu abamanyiddwa nga Impact Services Limited. Yegwe mwana yekka alina obukosefu ku maaso. Wabula mu family yaffe ndowooza nze asoose ate saazaalibwa nti nina obulemu ku maaso nabufunanga naakamala digiri yange yasooka. Ng'okuze kyava ku ki? Awa nafuna accident naye mba nga sikyasobola kulaba. Akabenje kano nga mbuzaayo ndowooza yali wiiki emu oba bbiri nga ngenda kugraduatinga nga buli kimu kyonna kiwedde. Wabula Mukama yali annyambye nga nina omulimu nga nentandise okukola nga nina kampuni gye nkolera ey'ejjinja bayitangayo Grand Bulk Handlers naye abantu b'ey'ejjinja bayitawo ku produce kati zaali sawa nga bbiri awo nga nkomyewo okuva ejjinja nga nze kulabako girlfriend wange. Ndoza yali October 11th 2016 yali nkomyewo okumulaba nfunamu obutakkanya kati twafunamu obutakkanya ye n'anyiiga okusalawo okukanyuga ekintu kyamufumita mu maaso. Yakasuka kiki ekyo? Simanyi nange kyenzijukira kyenabuuza nti lwaki amasanyalaze ogaggyeko. After okukasuka ekintu ekyo nekikosa amaaso walabanga amasanyalaze agavuddeko. Kuba zaali sawa nga bbiri z'ekiro ate ebyo ebiseera nali mpangiriza ennyumba nga ali ruumu emu so enzikisa bwe yakwata nemugamba lwaki ogyeko amasanyalaze. Kati okumubuuza nanziramu nti amasanyalaze nga kwegali nakwatako n'omusaayi nesobola kutegeera nti wamusaayi bwati nawe nawulira nga amazzi genkwatako naye kikino kyenkuteko entegeera nti sikyalaba.
olowooza kiki ekyo kye yakozesa ekyakulu simanyi nange kati awo kuba nali seetegese kiyakanyuga kyansala busazi. Abamuzibe bamanyi nti bw'oba akaziba amaaso ebintu ebisinga batobisobola. Wali ogenda asomesa bamuzibe? Kati nga baagala kuntinzinga. Ebiseera ebimu nga weetikeni yange bagikweka nga bamanyi gye nsobola okukozesa otambula. Kati ali nga bagiraba batyo gikweka? Nga bamanyi nti nemba ngikuba basobola ogiwulira ate nga bamanyi wengiteeka nga nyingira. Bamanyi okugijjawo ne bagikweka. Bw'oyingira kilaasi abaana bamu bagaana okujja. Bagamba nti omusajja asobola tusomesa yakaziba amaaso. Ebintu bye bitukola ffe oba bitukuze nga tukola ali mu kubiyiga kati ate agenda tuyamba. Nalina okwakasa abaana n'abasomesa nti nze alina okubeera waawo. Kuba olwo nasangawo n'abamuzibe abalala nga basomesa naye nga bankyalenjinga nnyo. Ate ebiseera bye nagenderayo baali batandise okusomesa kompyuta oba bamuzibe naye nga tebalina musomesa mutuufu. Kati remember nze nali nsomye digiri ey'obusomesa nga nsomesa kompyuta ne commerce nga ndi registered even mu ministry bali bampandiisa. Nengamba naye nze ndi musomesa wa kompyuta lwaki sigyesibaako nnyo ate nga okugyesibako bw'oba oli muzibe olina okusooka n'oyiga gali amaloboozi gokozesa kompyuta. Kati nze kyenakola nasomesanga emisana ekiro bwe nzirayo waka nga nsola ku kompyuta nga neeyigiriza oluusi ebimu nga tebiriiko ku internet ku mutimbagano ng'olina okubinoonya ebimu biri mu luyindi olina okuwuliriza. Munange nesomesa ekiro waliwo organization oba ekitongole ekikola amaloboozi kiri eyo mu America balina ebibuuzo bye bakola okiyita bakuwa recognition international recognition nti okiyise bamuzibe. Ate Uganda wali tewaliwo omuntu yenna yali akikoze. Munange ekibuuzo nenkikola nenkiyita nakiyita nenkubira omuzungu nemugamba nti kibuuzo nkiyise nyambaako okusisinga certificate yange. Omuzungu n'agaana okukkiriza n'agamba kiraka kyokoze si kyekyo. Kati n'ababuuza omusomesa omulala anyambeko kuverifyinga ne bakubira bali Abamerika bagamba oyo tumanyi yakayita ekibuuzo. Kati kuva ku olwo olunaku ebintu byonna byakyuka. Abaana abaali baganye okuyingira kilaasi yange batandika okudda. Abasomesa abaali baganye okwogera nange batandika okuneebuuzaako. Nafuna 88 kuva ku olwo ebintu byonna byakyuka. Banyongeza omusaala ne bankuza abaneebuuzaako baali si bamuzibe bokka wabula n'abasomesa nga balabanga basomesa kompyuta kuba nali ntandise okugitegeera mu details. Era kati ne banzijako subject endala zonna ne bansigazaako kompyuta nga nsomesa kuva ku senior 1 paka senior 6. Bannaffe bano abaliko obulemu babadde n'obuzibu nga emizannyo mingi nnyo ddala egimanyikiddwa nga egya indoor games zibasosola. Tuli ba mukisa nti kati tusobola okuzannya emizannyo gino era nga bwe tugenda okubalaga mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Tukyali ne Mwami Tumusiime nga ye mugenyi waffe w'akawungeezi ka leero. Oluvannyuma lw'okutegeera ebyo ebyamutuukako n'embeera gy'alimu na byonna byakola tugenda kubeera nga tuwummulemu katono nnyo ddala n'ate bwe tukomawo tokwata kalimu ke tugenda kubeera nga tumanya emizannyo gy'abantu abalina obukosefu ku maaso oba mizannyo ki gye tusobola okubeera nga tuzannya n'abo bamuzibe nabwe kityo tovaawo. Gy'ogenda okuba nga weesiba kantuntunu otandika okuwulira ennyo. Kulikayo nnyo mu kuwummulako mukwano gwange eyakatweyongako okyali mu puroguramu Osobola ng'era omugenyi waffe olwaleero ye Musiime. Ono yafuna okukosefu ku maaso olw'embeera gye yafunamu ey'obutakwatagana ne girlfriend we mwawulidde mu katundu akasooka
kati mukana akatundu kaffe akokubiri tugenda kubeera nga tweyongerayo musime atulage engeri gye bazannyamu ludo n'omuntu alaba obulungi. Kati mu katundu kaffe kana akokubiri tugenda kulaba muzibe azannya atya ludo n'omuntu alaba. Twegatiddwako Medi Kayongo nga ono yagenda okubeera nga azannya naye omuzannyo guno. Emizannyo ino mingi gye balina naye leero tugenda kubeera nga tukukasingako guno nabwe kisooka tweyongereyo. Ludo nga bw'omulaba aliko obuntu obw'enjawulo. Abalaba bulinganga obunnya obw'obutulituli. Akantu kano kayingiramu muno ti oli ye abatalaba. Kati ku kantu kano buli kantu kalina omutwe gwa njawulo. Kati ye akwata ku mutwe guno n'afuna enjawulo guno gwa njawulo ku guno. Kati neba bulimiridde wano nga bulinaanyiganye. Ngeze nti bwe buti. Era mbadde yakubuuza emitwe gino nga tegifaanagana. Kati ye bw'akwata wano ye bw'abanga kati lawufu ng'ali mu kana akantu kano nga kazannya akwata ku mutwe n'amanya nti kano ke kake kano ka opponent we kano ka mulala na kano ka mulala. Era bw'aba atambuza wano agenda mu tuli guno era bw'aba abala akwata muno n'abala nti kamu bubiri busatu bw'aba yabaze busatu n'atuuka wano. Akantu kano tetuzannyisa kano nga ddaayi weebeere yabali abalaba ti oli atalaga alina okuwulira nti ddaayi nga gwe olinga ddaayi eri eyabalaba olina okusipayinga akantu kano ne kadduka n'awulira nga kayimiridde. Kuba bw'otambuza bw'oti oba bubi kakiba kitegeeza otambuza n'oyimiriza n'okwatako naye naye alina okukwatako nga tonaba kugenda ku obutamubba. Nga bw'abannyonnyodde nti ludo ffe waffe wakukwatako wabula si wakulaba nti nsobola okukwata kitegeeza gw'ozannya kala yonna nze nga bwendabawo olw'ensonga empiki zanjawulo. Nsobola okukwata wano waggulu ne bwe mba nzannya odayisi nsobola okukwatako nentegeera nti nkubye bbiri oba nkubye emu nentambuza wano. Ekitegeeza wano wetunyeenya akantu wetunyenya akantu okuyiwa eyaba muzibe ebeera yakwetolooza. Nsobola okugezaako nyiga wano wansi nenkola bwempi kati awo mba okuzannya nkwatako nentegeera nti kati nkubye nnya kati nenzija wano ku boodi nembala nti emu bbiri mbadde mayingirira ku mikaaga anti kati bwe mba nfulumye mubadde ngeza bwe mba nfulumye kati mbala emu bbiri ssatu nnya nenteekamu kuba kati bwe nteekamu buwamu obuntu obukwata empiki yange kubyemu nonya nungi mukaaga ngafulumyedde n'ettaano bakitegeeza ezo mukaaga nfulumye kati nembala emu bbiri ssatu nnya ttaano abe kati nange nanyina okuzanya akantu kano nemusima alina okuwulira ntambuza ngeri musima egyafulumye kati ye tanawafuluma kati akubye mukaaga akubye ssatu nze munenkuba omukaaga naye ate gwe ngaofulumanyi kati nkubye mukaaga kati ludo emigaso egimu egya ludo nti eyambako mu kulowooza kati sijja sikutambuza wa ludo dayisi eyinza okuwa emikisa naye mukutambuza wano ku poodi olina okussaako obwongo kati oba totaddeko obwongo osobola okuwa emikaaga gyonna gyoyagala nomala nobanga osembi kati mwembambaze asooka kufuluma wano nenindaawo nentambuzaawo kene ngenda mu maaso. Ng'oggyako ludo waliwo emizannyo emirala mingi egisobola okuzannyibwa bannaffe bano abatalaba gamba nga matatu, omweso, omupiira n'emirala mingi. Leero katuyige ku matatu. Amatatu gano gateekebwako braille nti omuntu atalaba aba asobola okuzannya obulungi n'oyo alaba.
eziriko naye kati nza atalaba nkwatako nensoma nti eno nnya spade bwentyo bwenzanya oba olaba nze nkwatako kati eyo mmeka eno 2 spade ogenda bwotyo 3 spade matatu zonna ziri mu spade 6 spade akyangemu eno die 6 die buno buntu buddoti bwe bukubulira ne die nti eno spade die 7 die 8 die watyo bwenzanya era bwemba nzanya n'omuntu nze mba nkwatako nga bwogubulaba kati eyo ki eno flower ndaba mukaaga mukaaga sorry ekisaze kwatako wulire dai yesaze ani asooka ozzanya isooke tuli babiri bwe tuba tuli babiri amayigo we can play mwami Kayongo play onziriza banziriza zanyani musina nsabye kamuli let me see kani Gina tumala mwasi gaza chikamuli. Anize. Gaza chikacha kamuli. Gaza chikacha kamuli jusa. Saina dai. Saina dai. Jusa. Sime wetege rizo kuboye. Sime jusa ina chikacha kamuli. Gaza kadi no. Ana kadi ya chikacha kamuli sina mansi tatu mansi. Yangu nguba abasajja bano nabo bakidde kuliko 7 flowers eriyo matatu era tubeera nteekaawo matatu nga kakati okuyimika n'akwatako nti n'ateekako kyolina okuteekako naye waali waliwo ne kyesi waliwo ne drafuti ebyo byonna bibiri abantu abalina obulemu naddala ku maaso nti tebaali batwagala twagambye nti abatwala emizannyo gino bali kugamba nti nga wabula baludo si ye muzibu ennyo okugamba nti yeetaagisa ki nnyo nti kyekimu nti jesi kutuusa mbula obuntu nawana abantu basobola okuyiya nakukola ne babukwaga nti naffe tukukole tebali baganda kati nga bwolaba boli gye tuzanya kati nalufiika yaliko bawala tukyafeeri n'okuba emikaaga byagenda nakuyingira eri yesibye edda yonna wentuuka alajja kuba nsibiddeyo kati kyekyo nti abantu abaliko nawe osobola okubeera muki emizannyo gino kuba gy'emizannyo weegiri embeera n'omwana owange ng'aliko obulimu ku maaso oba talina magulu gombi wakiri musitulera n'entambula nane ogenda okumulayo mabega nga bagira azaala akaana tekalina magulu kati gwolina okubeera n'embavu oga nti nti omwana owange talaba n'entambula naye nenda naye oba kumutwala ku ssomero ne mutwalayo buli lunaku baga musajja alina amaanyi. bwemulabye mu katundu kaffe kano kennyini ke tulimu tubadde tuzanya ne Musiime awamu ne mwami Kayongo nga tuzanyamu ludo n'omuntu atalaba naye ate mwattu era kusoomozebwa kw'amaanyi kwenfunye n'okuswazibwa okw'amaanyi okulaga nti omuntu atalaba ate era yatusinze mu geemu eno nabwe kityo ngamba nti naawe ali eyo ng'oliko obulemu nga weenyooma osobola. Mwami Kayongo atugambye bulungi nnyo nti kintu kimu kyokka kye weetaagisa kwekkiririzaamu. Kati gwe ng'omuzadde singa ofuna muli okwekkiririzaamu n'osalawo okwexposinga omwana wo oba okulaba nti omwana wo omunyigira mu buli kimu tolaba nti asaanidde okubeera ng'akyenyigiramu kimuwa emikisa mingi nnyo. Our vision
kwe kulaba nti omuntu aliko obwemu naye aganyulwa mu nkulaakulana nga talekeddwa.